Simon. Mwana jari yasi kaka na muka tu mwana japita baina wa baba 10 sika ho aingire mambo gani ya mama jambo la jibu kwa sika ho mwana sika ho wasiende huko this side. Slowly.
Owange wuli akyali Kabalaza yeebase. Owange wuli akyali Kabalaza. Owange yeebase yafudde bamusaze omwana wange. Omwana lwaki tebamupa? akazansa kuba akiseesinga ensomero naye embeera yose sisobola kugamba nti embeera nolungi abazadde bwemuye n'akaaba badde bakumira bano abaana kati oyo oyo omwana ali aza I want my children. Hey, Isaac. I am getting my children. Mommy, My come. father is there. Mama, come down. Children. You can't carry me because I asked for children. You come down, Mama. No. No. They will take you away. I want my children. A scene where children are in a scene where people have been shot. Eh? They are shot. And you're telling me 6-year-olds should be kept in this school. When they murdered their baby class, give me the children now. I'm not to be quiet. I was calm until you carried me. Let me tell you, all of us are not going to keep quiet. Give us our children as you handle the scene. There's a humane way to do this. You can't traumatize children by keeping them there. Give us our children. Or go and explain to my 85-year-old father what has happened, because I can't. I have no words for it. I have no words for what has happened. Give us our children. Our children. We want our children. We want our children. Give us our children. Look, I told me here. All you're doing is doing fodder for news. Me, I didn't come to make news. I came to pick my children and take them out of this environment immediately. Something horrible has happened. The children are traumatized, keeping them inside a school where they play every day and it's no longer safe. Give them a moment. Oh, you want to arrest me? As you arrest me here. No, she's traumatized. No, she's traumatized. Let her come down. Yes, she will. She will. She's not the only one. No. Madam. These are my names. Yes, calm down. No, I am not going to calm down. You arrest me. You want to arrest me? You arrest me. These are my names. Alana came over to Just leave her. Hold her there. Arrest me. You arrest me. Mommy, Kakana. No, you can arrest me. If I come to ask you and you're going to arrest me, arrest me. Here is my ID. That's why I take care of my mistakes. That's the US land. No, it's okay. Those are the stories. Those are the bitter experience. Madam, you're the one. Muliro otyo kuba nti omwana w'omufumu
wanje lino ssanyu kuyira essanyu naye si byangu si byangu naye tusaba Allah agumye bonna baatuusizzaako ekyo ekigezo kuba kinene kizitowa naye tusaba Allah ow'ekitiibwa abagumye abawe ekisingako ekyo naye si kyangu kyakukkiriza naye nsaba Allah abagumye kuba bekamala byonna buli kimu yabimala naye tuwulidde essanyu ly'amaanyi kubanga baffe abataasizza nabali baatutte si kwagala kwabwe nti oba ki naye nsalawo ye bwatyo bwe yasalawo ng'omutonzi Maite mano mulamu wange ono superstar ono mwana wa fono mwana wa komando tujja kwatibwa ali muli era poliisi oluva wano bonna ebitongole bya security bigenda kudda kabalagala bisobole omubuuza akolerano motive ebadde ki so otherwise kati tuli speculations tuyinza kutandika kugamba abadde mu tujju abadde mabega wa group eno n'eri leka bamuinterrogating tujja kutegeera motive ekirungi waali ate njaba bategeeza mwenga abamawulire waali ali kabalagala wali so the motive we shall get to know mu nnaku ezitalizaawaabo kiryoke mukama w'amaanyi mwanange mufunye badde mweraliikirivu nnyo mukama w'amaanyi nti mwanange abadde mulamu omu ku balamu Mundeke bulesi. Owulira otya? I feel so good that my granddaughter is alive, but I feel sorry for the people who have lost their dear ones. That's all I can say. How old is she? She's 3 and 2 months. Okay. Kigendererwa ki twagala okwebuuza poliisi esobodde okujja era tugezaako okukwatagana wamu ne poliisi okubeera nga tugezaako olaba nti okunoonyezebwa kutandise era kwatandise dda era n'omusajja ono akoze ekikolwa kino ekitiisa avunaanibwa mu mateeka. Twagala okusaasira ennyo abazadde baffe abooluganda ne famire z'abaana bano abafunye obuzibu buno. Essomero kye kibadde lyagala okwogera mu kaseera kano. tutegeddeko nti omusajja ono mwamwaniriza gye buvuddeko ng'ayagala ki era ng'omuntu yenna abeera n'ekigendererwa yajja ne yeerimbika ng'omu ku bazadde era nsuubira saagala yingira nnyo mu nsonga ezo kuba zikyali mu kunoonyezebwa bali poliisi eri mu kunoonyezebwako bali mu kukola kunoonyezebwa naye nga ekigendererwa kiri kimanyiddwa naye kirungi abasirikale bonna weebali bagenda tandika okukola okunoonyezebwa mu nsonga eno. Olwo kigambe mbu abaana babadde basoma mwana abasoma ku ssomero naye 14 leero babaddeko kiki kigendererwa ensonga eyo era abaana babaddewo ennanga zonna zibadde ziwobeddwa abasirikale naye nga abaana babaddewo beebo si be bali awo abangi ennyo 40 si be bali awo abangi ennyo. Essomero Okwerinda weebiri buli mwana abadde alinawo ke yateekaawo era bagenza okusala abaana abo nga waliwo aliwo so mbadde nze nsaba nkomaawo tubadde twagala kumanya essomero incident ebaddewo naye tetumanyi likyali liggule oba mugenda kweyongerako oba mugenda muligadde. Mu kiseera kino akabuwaka akayeero kategeeza nti nno efuuse kitundu kinoonyerezebwako era nga
okutuusa nga poliisi ekiriyalinze nga bamaze okugyawo obujulizi bwonna abazadde tujja batubategeeza ku lunaku lwe baba balina okukomyawo abaana oba n'ebyokusoma mbizeemu. Oyogeddeko Leero atufunye ekikangabwa wano mu Ggaba nga abaana bana be batiddwa mu bukambwe. Kigambibwa nti omwami ate gwe tukutte ayitibwa Christopher Okello Onyum, ono azzeeko ku daycare center eya Ggaba Early Childhood Development. Ono n'afumitafumita abaana bana era bano ne bafiirawo, ng'abaana bano babadde 14 nga 10 atubakwasizza bazadde baabwe, naye nga emirambo gy'abaana abana gitwaliddwa mu ggwanika okugyekebejja. Amanya g'abaana temunnabagitegeera ensonga lwaki akoze ekikolwa kino tumala temunagifuna. Atumukutte ng'era akuumibwa mu kaduukulu kaffe ak'e Kabalagala, ng'era ono tugenda mukolako interrogation okuzuula kigendererwa ki kyabadde nakyo okulumba kadde care center kano. Nga naye okunoonyereza kulaga nti ennaku 2 emabega omwami ono yajjako ku ssomero lino ng'asaba kifo ku admitinga mwana we, naye ne bamugamba akomewo olunaku olwaleero era azzeeyo olunaku olwaleero ku ssomero lino. Kigambibwa nti n'asasula ne ssente eza admission era bw'avudde awo kwe kukakkana ku baana bano n'abafumitafumita n'obwambe. Nga naye tuli mu kunoonyereza okuzuula kigendererwa ki ekyamuleetedde okukola ekikolwa nga kino, ng'ekikolwa kya nnaku ng'era tuvumirira ebikolwa nga bino. Waliwo ebigambibwa nti waliwo abadde batambula mu masomero beefuula abasabe. Ono omwami mwennyini yazze asaba kifo, naye bwabeerawo ayina information endala esobola okutuyambako mu kunoonyereza, etumusaba agitwale ku poliisi yaffe emuli okumpi atuyambeko mu kunoonyereza kwaffe. Tusaba kumanya g'abaana. Tewali baana bakoseddwa, nga mbagambye nti mwabaddemu abaana 14 naye abaana ne babafumita ne bafa, ng'abaana 10 abali mu mbeera nnungi bano tubakwasizza bazadde baabwe okubabudaabuda. Ng'abagenzi kuliko Odeke Ryan, ono nga mulenzi wa mwaka 1 n'ekitundu, kuliko Eteko Gideon nga naye mwana mulenzi wa myaka 2 n'ekitundu, kuliko Keisha Alungat nga wa myaka 2, kuliko ne Ignatius Seruyange nga naye wa myaka 2 n'ekitundu, nga mubaddemu abalenzi 3 n'omuwala 1. Ng'akwatiddwa ye Christopher Okello Onyum ng'ono akuumibwa ku poliisi yaffe ey'e Kabalagala, ng'amateeka gagenda muvunaana. Mutegeddeko wabadde ava Kampala wano? Details etumufunyeeko alaga nti mutuuze mu Nwoya, nga naye tugenda kuba mutunaba tukoze interrogation, tugenda kuba tubawa ebisingako wano. English.